semina y'abakyala eyirenge nakuza mwezi 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu esigadde ennaku ndowooza 16 zokka njagala okunga abakyala mwenna bannanga omukyala tewandisigaddeyo mwandibadde mujja ne mwewandiisa mu semina y'abakyala ku eke tulinawo selling center osobola okgenda ku eke Islamic Book Center ku Mukwana Arcade yawe mabega mu parking naddala mu abakyala abakolera mu kibuga wakati so nga tene ku Infinity Beauty Center wali ekyengera ku kizimbe kiriko DTB awo nawo tulinawo selling center ojja kutuukawo mukwano gwaffe ogule ticket eya semina y'abakyala enteekateeka zigenda mu maaso buli kimu kyawedde dda pozi nantebe oba ssentebe wa semina y'abakyala gwentambudde naye olunaku olwaleero Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh buli mulungi wabarakatuh bali bulungi kyonkakasa okuba babuuzizaako dda twongera obategeeza nti bannaffe semina era akaama kali ke babadde babuuza ke twekuba nga tubuuza lukungu anaatuleeterayo bameka nasasulira maama muzze kubuuza nze dda nga twekuba wano ko badde obuuza lukungu anaasasulirayo mwanyina nenyina mwanyina nenyina nakigudde Mariam Bonita wow yes era nga twongera okukunga abakyala nti bannanga abakyala tukyuse mu neeyisa kati tugenda tandika kwetega twetegera ki semina y'abakyala enjogera ekyukire ddala omulifa abakyala tubako kyetubala buli kimu kikyuka bwekiri empisa zibeera nyingi era tukubiriza abakyala mukole empisa zinaafa olulala naye mukole empisa kufuna sente za semina era naye ntera okubuuza owewange leero njagala kunzibaako ki baida batwagala okwebaza omukulu Davis Louis Luvongoya oyo yatuwaddeyo tickets yatuwaddeyo tickets MP2B Kampala inshallah MP2B yatuguliddeyo tickets ez'abakyala so muli baddembe abakyala tukoonako ne mugamba nti nze ndi mba naye njagala kufuna ku za Louis Luvongoya ffe gatukuwa tetulina buzibu naye si kati temuzikubakati abeesimbyewo ekawempe bali kuki abeesimbyewo ekawempe nanoonyeza ku mukyala Farida oyo kigongo oyo kozi ye nalole nambi namunoonyezaako naye akyali bize naye nga inshallah naye ngenda kubeera nga okimanyi kawempe kyekitundu kisingamu abasiraamu wano mu Kampala kati abeesimbyewo bonna abo buli omu watuguleyo tiketi 20 okitegeera bagambe bannange mwenna abeesimbyewo mu kawempe twongera obbakunga nti mugulire abakyala anagulira abakyala yajja okuyita mubatamanyi mugulire abakyala b'ekawempe tiketi tubeegayiridde mulina abakyala bammwe mugulireko ne ku balala enamba esimu gy'okubako omukono gwaffe ng'oyagala okumanya ebisingawo ku semina yaffe okuba ku 0704 59 12 15 0704 59 banaye temwerabira tebyokulyawo ebiri semina egenda kubeerawa ku Old Kampala wano primary school just opposite Pale FM wano ku primary school ate nga tubagamba tuwaliwo camp ey'ebyobulamu bannange mujje mwekebeza abakyala naddala kansa wa nabaana mujje mwekebeze kansa wa mabeere mujje tulabe ebirwadde bye infections ebibalemesezza okuzaala ebikusiiwasiiwa n'obeerawo nga tosobola kubeera mu bano kumala ssaawa 3 jangu mukwano tukukebere ojja kufuna obujjanjabi kwolwo lwennyininyini bannange temwerabira mujje mwewandise 0704 591215 enamba esimu gy'okubako tugenda kuyingira mu kibuga wakati awo tugenda kutundira mu tiketi tugenda zitambuza mu kibuga awo bannange abazaagala bwe mutulengerako gwe jangu buzikuwe tunaaba tuli era twongere bategeeza nti semina eno tugenda kuyingira mu mwezi gwaffe omulongoofu ogwa Ramadhan nga ffenna twerongoosezza gwe mulamwa gwa semina weewaawo mbatadde The Inside Story.